Omukama Katonda yeebazibwe. Olunaku olwo lwaleero nkuleetedde ebintu ebikolebwa ku bantu nga bafudde ebireetera abasigaddewo okubonaabona era n'okuyita mu mbeera nga tebamanyi lwaki bayita mu mbeera eyo gye bayitamu. Naawe gwampuliriza owuliriza bulungi vidiyo eno, wandibaawo embeera gye walaba ng'etuukawo n'otagiwa nnyo makulu naye ate nga yeekuleetedde embeera wano w'otuuse. Bantu bangi bafiirwa, naye ate ebintu bingi ebikolebwa okulaba nti basiba abaana abo oba abaana b'enju eyo oba n'abantu b'ekika ekyo oba n'abantu oli baba batayagala. Jjukira nti omuntu bw'aba afudde kiba kitegeeza emirimu gye giba giwedde era buli kimu ky'abadde akola tekiddamu kutambula nga ye yakikola. Kuba batakyalina bulamu, aba takyalina kyalina era tewaba kintu na kirimu kimugasa mwaka kaseera. Naye Bayibuli abantu beeyogerako abajagujagu oba abeefuula abajagujagu, bo batwala akakisa ako okukola binandiise ebintu ebyembyone eby'obutayagaliza, ebyokusiraanya oba nga bakola omulimu gwa sitaani ogw'okubba, okutta n'okuzikiriza. Kale embeera zino oyinza okuba nga wali ozirabyeko, okugeza nga obadde okimanyi nti abantu bateeka kufulu ku mirambo, bagula kufulu ne bazisiba ku magulu oba ku mikono, abalala ne baziteeka wansi w'omutwe oba w'omubiri, kubanga oluusi baba bakimanyi nti tewali kumwe mujagujagu agenda kukebera muntu oyo, mwenna muba mumutya. Naye ng'ekigendererwa ki? Nkimanyi gwampuliriza oyinza okuba nga wali okirabyeko kubanga wali okiwulidde. Ng'ekigendererwa ye ajja balimba nti ali mu kusiba muntu ono aleme kudda, naye ate tomanyi bigambo ki ye byayogereddeko ng'aleeta kufulu eyo. Ayinza okugamba bw'ati nti kufulu eno nga wengisibye kono yafa, leka n'ebintu by'abano abaana bife era mbisibiddeyo. Leka obufumbo bwa gundi ne gundi ne gundi ajja kufuna obufumbo singa kufulu eno erisumululwa. Ajja kukola bw'ati ne bw'ati, okuba kugenda Bulaaya ajja kugenda e Bulaaya kufulu eno bw'erisumululwa, bw'eriggulwa nga naye eribi ebigguddwa. Bannange abeera akusibye obulamu bwo, abeera akusibye. Be bano boolaba nti nze paasipooti ngitwalayo, yagaana okufunika visa ate yakola bweti, ate nze wenagenda nenvayo wiiki emu, kakati ate nze byagaana, bannaye nze banzibye olw'ensonga nti wasibwa. Baakusibirako oli okufu. Kati bwe munaagenderayo okuggyayo kufu bagisumulule, jjukira abantu batono nnyo abasobola okukitegeera nti ggwe gye baakusibira, naye ng'abantu abasinga babiraba ebintu ebyo nga bikolebwa. Naddala basenga batera okukola ebintu ebyo, bajjajja basenga. Bintu ki ebirala bye bakola? Abantu abamu babajjamu ennimi aba bafudde nti nno beewala baleme kkomawo. Ekisooka, omuntu aba akikoze ekintu ekyo manyirawo nti yabeera assa omuntu oyo nga yeewala aleme kudda ng'ayogera. Jjukira wanakuma nga kasiru kuba omuntu atalina olulimi tayogera. Ate omuntu oyo asobola okirikola nga agambye nti nga wenkuggyemu olulimi, abaana bo oba omuntu bw'ati ne bw'ati
tafunanga interview n'ayogera ebitegeerekeka, tabeeranga mu bantu n'ayogera ebintu nga babiwulira, tabeeranga wantu n'ayogera ekintu kyonna ne kiweebwa amakulu n'okiba nga kirina amakulu, olw'ensonga nti aba yakugyamu olulimi. Kati oli abeera akuwulira webeera interview oba olina kyoteesa, baba bawulira toyogera, bo baba bawulira okola ate nga gwe niwewulira oyogera. Jjukira nti buli kimu kisookera mu mwoyo. Abalogo bano bakimanyi nti olulimi lutonzi. Kati bye byogera mu kkanisa ne twewombeeka ebyo ebyokusaba ng'osirise gwamanyi. Kiri ekirala kye bakola, bawandiika amannya gaabo be batayagala. Bawandiika amannya gaabo be baagala okusiraanya. Nti gundi nakakaawa segundi. Amannya ago asobola okugateeka ewantu wonna waayagala. Asobola okugasonseka, akapapula asobola okukasonseka mu mumwa gw'omufu, asobola okukasonseka ewantu wonna. Ate abalala bamanyi n'okubusuulayo wano mu ssaawa ey'okusuulayo ettaka. Jjukira wabawo akavuyo. Kati nga yataddeyo ebigambo bye nti ono omufu nga gyakoma okuvunda, leka ne gundi nga we mbawandiise nabo bavunde. Beba abakyala b'osanga nga bawunya wansi ne waggulu, nti oba gundi yabaki awunya. Jjukira teri muntu ayagala kubeera muntu awunya. Kati jjukira nti naawe obeera owunya ng'oli omufu, gyakoma okuvunda nga naawe ovunda. Kati n'olyoka oyambalwa kye bayita ekidibo. Ekidibo ensi neryoka ekuboola ng'oli muwala mulungi naye ng'owunya, ng'odiba, ng'onyiwa, ng'otama, kubanga baakuwandiika ne bakuteeka omufu oli. Era kye kintu kye kimu na kino kye bagamba nti muleete engoye zammwe. Engoye ezo ddala mu butuufu omuntu aba agenze, lwaki oba omuwa olugoye lwo? Tubeeremu amagezi. Awo oba omuwadde enkwaso kw'alina okutambulira, jjukira olugoye lwo bw'oluggyamu DNA yo esigalako. Tufula nti n'omubbi azze okubba afa okulaba nga talikaawo yadde akaviiri yadde kagiraavu. Kati gwe obikutte obitadde ku muntu agenze, kitegeeza gyako mufunda nga naawe ovunda mirimu, ovunda maka, paka ng'ofunye nabbi wa Katonda n'akusumulula. N'olyoka ovunda, n'olyoka owunya omuwala ow'enjulako bw'enjuzi katono bw'oti, omuvubuka n'adduka. Kino kimu era ne ku basajja ekiriwo ne kikwambala nga buli lw'osaba emirimu, kyokka nga wasoma, olina PhD, olina dokita, naye nga tewali n'omwaka olaba otwala n'omwaka because wavunda, baakuvunza. Abalala bafumita empiso mu bitundu byabwe ebyekyama. Kwegamba abantu bakola ebintu bingi, ate era abantu bangi babiraba naye tebabisaako. Era mwegendereze nnyo obwo obukazikazi obujja bukaaba ekiro, kandabeko obwo buba ne mission. Gwe wali weebuuzizaako lwaki omuntu afudde, tugambe omukyala afiiriddwa omwami we, bamugamba nti muwe empaleyo ajambale. Eyo ebeera nkwaso nti ogwo omuzimu gw'oyo gukomewo gutuule mu ggwe. Okwajjukira emizimu gyonna ginoonya bbugumu, ate emibiri gino gye girimu ebbugumu. Kakitegeeza alina okudda n'akukozesa ng'ekiro ng'ekisajja eky'omwoyo, era nga takukkiriza na kuwasa. Obeera omuloota ng'akukozesa, bannange mwami wange muloota nnyo. Ye kyayagala kukukozesa na kutta mirimu gyo, kutta. Jjukira omuntu yenna nga yafa akomawo n'ogwo omwoyo ogwamutta, atambula nagwo. Haleluya. Wali weebuuziza obugogo bwe mukozesa okubanaaza bwe bumala
okuba nazo obugogo babubajjako mutera bwa bajjajja ne basenga babuteekawo obugogo obwo banne mwebereremu n'ekibuzo kye mbalekeredde obugogo babuteekawa eyo nneeba nkwaso era kwe kuva okubonaabona kwammwe agadde ebisingawo genda ku YouTube. Omukama Katonda b'omukisa.